sinawulira bubaka bwe mugenda maaso nakuweereza mu kulembeze wa ggwanga twayita mu weevu ya covid etaali emu ezaali bezi zaali 3 teyalwala ku mulundi guno yalwadde nene mutamugenda maaso nakugira mukulembeze wa ggwanga nti mukama waffe akakayumba ke yabaddemu mu ngeri ya lockdown naye kakati wuuyo ng'akomawo okutambuza emirimu gye mu ngeri ennuŋŋamu. Ekisooka twagala okwebaza Katonda nti covid yakutte mwami Museveni singa ye yajjanga twali badde twesiimu kubanga emabegakawo yamiitinga ba delegation z'amaanyi yamiitingako speaker deputy speaker oba namiitingako waliwo delegation yava Sudaani naye yonna baagikebedde nasinkanako ne mukyala Nyerere akati eyo yonna tewaliwo mawulire gazze nti mulwadde wadde ab'omu maka ge naye enjawulo yokka nti tufunye omukisa ng'abazzukulu bamwaniriza naye ajjukire ku bazzukulu b'abaana baffe abali mu makomera. Ekyo kikulu. Ekyokubiri nze ngezezaako nnyo okusoma obutabo bwa mwami Museveni era mbumanyi era mbusoma era mumanyi. Covid ono yabadde mu Ukraine ku convoy eyagenda yabadde tasobola convoy waba yabaddeyo yamutaasizza waba teyabadde era yamutaasizza yabadde tasobola kgenda yabadde kubanga n'embarasiment eyatuuse eri yagiwonye abantu babatambuza ne basaba emmere eri abadde bayiganimuze mu battlefield ne babajjako gundi kakati mwami Museveni yabitegeera eyo intelligence era kati asekerera bano nti bafala kwe kusindika ku Lugunda bulijjo nga mutabani we yagenda e Rwanda yagenda wa mutabani we yabadde atambula yagenda e Congo yagenda e Egypt yagenda e gundi lwaki si yagenze kubanga ye special advisor ku military yesindise yali mu evening hours Lugunda kati ku byonna ebyabaddeyo yabadde tasobola kgenda mu kintu kirimu America na Russia kubanga ye mwami Museveni weguba mupiira asambanga nkata box to box side ne side olaba akola nnyo wakati kati yaba balance nze era yavuddemu nga mulamu bano bakafiiriddemu abagenze kubanga bagenze ogenda e Ukraine nga president wa Ukraine abadde awulira wa South Africa byayogera kituufu era bye yabazzeemu bimala bumaze okugamba nti emitwe mikalu ku bizibu ebiri mu Afirika n'entalo eziriyo mwali muzitukonganyizaako muzze kusaba mmere nze omuntu ali mu njala munkaabira enjala ku climate gye mulina ebyo namba mwami Museveni yabiwonye bwatyo bwazza ate yagambye nti ye kyekimu ku bimulumye obutabeera mu nsinkano ezo ojjukira Afghanistan we yatuuka nga teyina bantu baayo we batwala ye n'abaaniriza abakulembeze baffe Abafirika batambudde olugendo era babadde bamanyi buli omu agenda kubeera mu Mercedes Benz ye mu lutalo yabagambye nti muli mu battlefield ate ne beerabira nti ensi ezikyasinze okusosola ba Poland na ba Ukraine na ba Russia ba Ukraine yali Russia basosola nnyo abaddugavu tebasobola kutubala mu magezi era olaba buli omu kye bamuzzeemu nga bakulabira ddala mmwe emitwe mikalu kubanga ebizibu ebiri South Africa ebyemirimu ebyaki tonabikwatako. Omusajja yabuze ekibuuzo bana bakulembeze abagenze okusinkana Putin ne omusajja owa Ukraine nga tabanagenda delegation kugenda Sudaani emundu gyeganya okuzikira ekyokubiri gwe watuuse okubeera wakati w'ensi ezirina nuclear okubeera wakati wa Ukraine ne Russia n'Amerika ng'ensi eyindala olutalo nyama ne gundi abayinza odduyingiramu mulanyama ne munne si gwe bwatyo mwami Museveni watufugidde ebbanga era abakulembeze bangi balina notisi ze bakuteeka ku bunkenke ne bakulowooleza nti bo bokka be basobola bwatyo abakulu baasaba esaala tekinnabaawo covid yabadde wa mirundi ebiri ng'era oli covid yatuluma waliwo covid ow'ebintu ne covid yennyini oli gino okimanyi waliwo covid yatuuka nga basaba ne ziroole emotoka mpya gamba ate mundetera tata gamba emotoka mpya oyo covid yali wa bintu kati wabaawo covid yennyini yatuluma kati ono covid yabadde mu Ukraine kuba teriyo covid ayinza kuluma muntu omu mu ggwanga sawo ne bawa report okimanyi olumba oluluma president singa buli masomero gonna batukebera ne mu paaka nga president yennyini yalwadde ekigambo president nga alwadde
singa matukebera singa abakozi bonna mu State House tekyali n'omu. Bulijjo mu kusinkana president abantu babakebera covid nga bagenda okumusinkana naye yali mu State of the Nation address mwe yaweera message eyo nti bamukebedde nga njagala ombuulize emyaka gyonna mwami Museveni gye yabeera mu nsiko 5 nagina 37 y'emyaka 4 mu emeka lwaki kuno we balangiridde nti mulwadde waliwo kiwuliddeko oba bulijjo alwala ebitegerekeka anti bulijjo waliwo kiwulidde kate bino byaleete bitegerekeka gw'ova okugamba nti tobitegedde biri mu Ukraine kugamba lwaki buno we balangiridde waliwo owuliddeko wano waliwo omuzanyi nga bamuyita Paulo Asule yali mukwano wa Villa ebbanga lyasamba omupiira teyalabya kulumbe yagendako obugisu kuziika ne munneeyigenyi era waliwo twasamba nabo nga baga typhoid amuluma naye yagusamba ndyasamba ne kesisi bwe kuba gye guli tabaako na nsonga ndala yonna ye mwami Museveni n'awaayo ennaku 3 ennaku zabadde na 2 zabadde tezinaggwako ng'ayisa statement ngenda kujja ku budget 11 tezaweddeko karantini gye twalimu yali ya nnaku 14 nga bw'osinkana muli ennyama bwe tuli wano ne bakebera ng'oli mulwadde nga mbeera mu karantini nnaku 14 ate ze 14 tezigaa nti jangu mu bantu kuseeseetula kuva eri kudde eno oba otandike treatment oba yabadde akyali eri n'agamba ku budget nja kubaako oyo covid yabadde mu Ukraine era obedde gali akoze naye yagenze natunyonyola ekyo kyo kyawedde yasambye omupiira gwe gwalamuse banne baluguddemu kubanga mu Afirika yali badde ku mwanjo nnyo kubali be batambuziza era yaliko enaku zino nina abakozi bange naye kati oli yeyaŋŋamba ku bavubuka bange bembeera nabo mu motoka nti enaku zino abaana abawala bakuba nnyo abavubuka ku kweno gundi bagiyitaani kanolo kanula yes ni mulwadde agikuweereza ku ssimu ndi mulwadde mpeereza obutunda noweereza kati oba etiisa nno simanyi wabali bakikozeeko naye ate mbakusiza abavubuka nze mbalaba abavubuka wano nga banyirazo manyi makindi yesinga balaba abavubuka wano nga baka beera wali wa muto wange Lule Climax n'ebifo ebirala wa pakala stimbiraba nogamba bano balwala endwadde mu buli omu agirina atazze kucakala akati mwami Museveni yekubye ekkono ya covid awo n'olwa Ukraine yabadde mugezi era wotamusaluting oba mukyamu ku myaka gya Museveni alinya train ey'emyaka byonna yabimanya alina intelligence okulinya train agirinya yesawemu ebikompola bivuga gwe kava kuba bodyguard wa Nsiiki anyumya agamba nti waliwo twadduse hati bikompola biyita mu bbanga agendeyo bakubaka eyivu oyo siye Museveni abeeranga ekatwe kuba Museveni wawali katwe waffe nga tuvudde awo budget yasomeddwa naliko naawe wano